So President, are you still in charge? Obana waliyo kyakuwamba tokimuntu kimanyi. Va ku bino byobaddemu ebyekikwate nti opposition. Teriyo opposition. Nga bwogamba nti ebibiina tewali kibiina kikola mu ssaawa eno. Okujjako bino ebipya biringa bibiri oba bisatu byetutanaba kuyiga bulungi naye tewali kibiina kikola mu ssaawa eno. NRM tekola, NUP tekola, DP tekola, FDC tekola, byonna biwambi. Opposition was diverted. By who? Naye nga mu diversion eyo yagendera kati mu kyolabe kigenda mu maaso kye tuyita ekiwambansi. Mbadde nga nkikugamba buli kaseera ekiwambansi wagaana okukikkiriza era osigala omubuuza kati opposition how far? Olotera kubuuza Parliament ya Uganda how far nga nayo yawambiddwa. Katono nnyo honorable nina kye sinaba kutegeera. Opposition was diverted by who? Not just diverted, captured. By who? Tuyina kuddayo kuzimba bujja byoyambi gyempisa olugendo oluwanvu. Kuddayo kuzimba ki bujja naye ekyomukisa omubi tetuzimba opposition yokka. Kati ng'eggwanga tukkirize byatusobedde omuwambi yatututte akola byayagala ne institutions zaffe zonna. Akola byayagala n'amaloboozi gaffe gonna. Akola byayagala ne state yonna. Akola byayagala n'obuyinza bw'abantu, sovereignty yo yonna. Akola byakola ki? Si byoyagala. Singa bw'obimanyi bwe biteekwa okukolebwa. Wano mu ggwanga lino aw'amawanga gonna tumanyi nti constitution kiba kintu kinene. Kyekitufuga ffenna. Naye singa constitution egamba tebeerayo omusirikale yenna ng'okyali serving military officer nga command yayo. Any serving military officer shall not your command serve. Wano bamulonda n'amalako n'ekisanja nga tewali agambye. Ate nga n'emirimu akuba mu ngalo. Tekaganga batuwa omusajja gundi oli. Naye constitution ecommandinga bulala. Oba ontegedde? Kakati ate bw'amala okusavinga ekisanja ate enkya tokomawo n'ogamba oli tajja kusavinga kubanga oli yasavinga tolina kyewamukola. Kati ate kyebeeyambisa president gwe obadde otera okulipootinga ku by'emisango. Amateeka bagamba gakolebwa mirundi emeka? 3. Gakolebwa kyetuyita natural law, gakolebwa ssemateeka, gakolebwa precedents. Ensala ya koodi mu musango ogumu ensala weebale nnyo sources of the law. Kakati ennaku zino ne politics atandise okutambula abantu bagamba wawulidde wano ku kyajja abadde bagamba bino ebyagundi ati ababadde bagamba ebyokulayira ku bwa minisita. Ono tajja kulayira alina dual citizen, multiple citizenship. Watandise okulya abadde bagamba kati abasajja lwaki baganda muganga okulayira nga nawano waliwo kakati luli batugamba ebyabasirikale muhoozi nga yamazeeko ekisanja Katumba amala nga yakimazeeko. You see, using eyo president okujajinga politics aliwo completely veering off the commands of the constitution. Katiba mukuu kali eggwanga tekyasobola nakwegobereza katiba waalyo liri ku bwani. Ebyo byonna bigenda mu maaso. Kati bw'ogenda ku opposition teri mu vacuum. Opposition gwe gyoyagala mukwaku gyali gw'obuuza hawufa nkugambye bw'aba River Nile bamudivertingira wano wayingirira Misiri. Takyayiwa mu Mediterranean. Nedda. Lwaki yakkiriza omudivertinga? Ate yakkiriza butaagaani ekitutuddeko si ffe tukyagala.
naye ekibi beebo abali mu kyombo nabo okukkiriza nti sebo twala gy'oyagala nga balinga Namirimu nsonyiwa Namirimu mugezeeko itajja kunyina nga balinga Namirimu agasajja gamukaaku gazze gamusanze mu ruumu galina emmundu galina ebiso ogiregedde ate gasajja ga kiwago kakazi kattu nyama yalwo kagatunuulidde kyekakola gamba okusobola okubaawo enkya kanzikirize bye baŋŋamba bananzijanjaba Katonda bw'anaaba amponye yembeera we tuli kati yembeera y'aboludda oluvuganya eyo si ludda luvuganya lwokka eggwanga lyonna yembeera ya paalamenti bw'okyalonda sipiika mu paalamenti gwe ng'oyiseemu basobola n'okulonda kati olwaliro Namirimu ne bagamba nti paalamenti eddako gw'ojja okuba sipiika era n'obeera ntegeeza bali awo ndabawo obunafu bwa opposition mwami Mukaako omanyi lwaki omanyi obunafu bw'embulaba democratic institutions nga nazo mwozitwalidde zaawambibwa kyatandikiriza mpola kati zaaweddeyo nti omuntu asobola n'okutunda akalulu ke nga n'okulonda tekunnaba n'akaguzaani n'akaguza oyo akeetaaga okukagula asobole okubaako byakola bwe muba nga paalamenti tekyalina busobozi bulonda sipiika waliwo obunafu mu opposition tetukimanye ebiyita mu paalamenti byonna bigenda ne majority opposition tesobodde kumobilizinga kimala kuweza namba mu paalamenti Namirimu kyenjagala okyuse va ku bigambo bino byewakwata ebyopposition va ku bigambo byewakwata nti kakati ekiri wali mu paalamenti abafugawo ye NRM tekyalinawo buyinza wali ekintu kyenjagala okugamba era kyenzize kugamba kyenjagala otwale era that's how I'm disappointing you va ku bino byobaddemu ebyekikwate nti opposition teriyo opposition nga bwogamba nti ebibiina tewali kibiina kikola mu ssaawa eno okujjako bino ebipya biringa bibiri oba bisatu byetutanaba kuyiga bulungi naye tewali kibiina kikola mu ssaawa eno NRM tekola NUP tekola DP tekola FDC tekola byonna biwambi biriwo ebyo ebitono byogamba ebipya nabyo sigambe nti bikola nkugambye byetutanaba kukola ki kwetegereza kati njogeranga expert tosooka kumbalanga ali memba waba that's why I'm going to disappoint you nnyo lwaliro njogeranga expert mu byobufuzi ne statocracy oba statecraft owulidde n'amateeka agaba gatutwala n'okupatikana kwaki kw'ebyobufuzi ebyo nze ali wano bwe nkubuulira tulina kuddayo ku drawing board tukube ekifaananyi ekijja tuteme empanje empya twogeraganye tuzimbe bupya amatoffaali tetwandibadde tutambuliza togenda wali mu paalamenti kubuuza abaopposition mukoze eki NRM mukoze eki NRM tegenda kuwa solution kuba teri mu buyinza ani ali mu buyinza the captors abawambansi ate abamu balowooza nabo bali mu bawambi beerowoozaako obwolumu nabo bali mu bawambi tebaliiyo balabirawo nga nabo bibasobedde towuliranga ne President Museveni nga kuga nti ate ebyo bibateesa baabijjeewa naye abyebuuza naye nga tabimanyi naye bamuwambiramu juzi yakaabaawo ku byasobola entebiru kakati bannange ebyo ne bateesako ze sibye nawandiika nga are you still in charge so President Museveni are you still in charge oba naawe waliwo ekyakuwamba tokimanyi twatuukawo tutya mu mbeera eno twatuukawo because we olwonsonyiwa ate mbadde ndeesa olulimi luli olw'ebuddu it is okay we resigned mwalekulira our responsibility and duty wakola gajjala mwalagajjalira ensi yaffe twagirekulira twagivaamu as politicians as Ugandans first of all as citizens oli ajja nakugamba nti ate
waliwo abo badde owulira naawe kakati Namere yayiseemu atya yakoze ati ate be bamu kati be bakuba mu ngalo sebo President Museveni we bale kukulondera omwana Namere ate kati minisitule ya local government agenda ogikola oba okyali awo naye Muhoozi alwanyisa corruption bannange oyo musajja muyitirivu nnyo era kyatukoledde ng'engalo zivuga. You are basically endorsing. You give credit where it's due. You are basically endorsing. Tosobola n'omulundi n'ogumu kubira musajja yakwata muwalawo ku mpaka n'omala n'ogamba naye yazaala ekyana ekirungi mukoddomi wange mumundeetere ekyo nga Namirimu bw'okitegeera bulungi goyinza lukinyonyola abantu bano. What did General Muhoozi do in this case? Kati saagala kufokasinga ku General Muhoozi. I see. Kubanga agezezaako kulwanyisa naye ayinza okuba omukwaba abatamanyi oba baawambibwa nga naye yawambibwa. So I don't want to concentrate on General Muhoozi. Innocent ayinza okuba nga y'omu ku baawambibwa oba ku bakozesebwa abawamba nga naye baani abawamba eggwanga owulidde. So kyekibuuzo ekinene kiteekwa okwebuuza mu kuddamu okuluka obujja n'okuteekawo emisingi emipya. Question number 1. Who is actually in charge of the country? Our, the state, our institutions, the country, obuyinza bw'abantu. Who is actually in charge? Kaseke tunatuula nga bwe twatuula e Lancaster ne tudefininga eyatukwata gwe tujja okumanya nti oyo mulabe waaki, tutandike okutema empangi nga kyonoonyeza eddagala okitegeera. Kati mu kiseera kino it looks like nga bwe nkuwaddeko ebimu we don't know who is in charge. Kiri kyobadde oyagala okuntwalamu ekya General Muhoozi naye nyini ndowooza oluusi yeewuunya n'okwewuunya bwava mu gwa CDF najja atandika okuduumira ebiri eno naye oluusi ndowooza yeewuunya n'okwewuunya. Oluusi yeekanga abikubyewo ku Twitter n'agamba nti President Museveni bimulemye, corruption yamulemye. You see vote of no confidence. Have you not indicted? Nti gwatali NRM gye twawedde social contract waba tugamba nti NRM yawangu ate nenjagala okukikkiriza kubanga ne bamwami Kyagulanyi ate nga bagamba nti abo tebawangudde bagiwerekedde bulungi. Otegeeza ki Honorable? Bagiwerekedde bulungi NRM nemmanya nti ku babiri kuliko atulimba naye most likely ate ebyenaremu ate nembiraba ebyabali abagamba nti bali babba ate byosi biraba kubanga batugamba wano batubye tajja kulayira sibwe kiri ate mu dakika 2 bone bagenda ne balayira ewooli eyabbye simanyi otegedde bulungi oli naganze nja kulayira kubanze manyi nawangula kakati ono agamba nti tajja kulayira ate n'agenda n'omwalo leader of opposition n'afuna n'akola ne shadow government n'amalawo n'akolamu akabadi naye kakati ffe tufunye shadow ministers tulonze 13 bokka okulaga ensi eno tibaminisita bandibadde batono kyokka nayo constitution egamba the leader of opposition ajja kulonda shadow cabinet ng'agigobereza baminisita ab'ekisiikirize kwabo abali mu abalondeddwa gavumenti ng'ayambibwako ekibiina ki nakati ate ye bwe yazze ntaddewo 13 era waliwo nowa human rights waliwo nowa kino what are you shadowing? Enkola entuufu yandibadde bw'oyinza okutwala otutte embuzi ennume oba ente ennume ku nnume wake ennume ate ogitwale ku nnume anti otutte ennume otutte ente enkazi ku nnume ekole ki ewake bw'oyinza ogitwala ku nkazi n'ogamba n'okomawo nga weeyagala nti ente yange ewase okutta ente eyo enkazi
ogitutte ku nkazi ginne waayo naye ng'ogamba ndi ngitutte kuwaka kubanga yasaze. Ekyotegeeza ki honorable kubanga tezisobola kuwaka? The leader of opposition shall kakati wakuwa minister ono nti wa national direction guidance noga namirimu nkulonze gwoteeka kwoli ku bunkenke eringa timu ya mupiira 11 tojja wanogamba nze noze tiimu tugeze mu World Cup nze okumanya njagala okumanya g'obukodyo noze tiimu yange y'abantu 7 yona omupiira ejjaguza jange ebaka mubake. But I think okukendeeza ku mwendo gwa minister opposition iba yagenderedde kulaga bali mu buyinza nti sente nnyingi zisasanira ku baminister. You have gone there to bagenze kola yoki bw'oba tobikkiririzaamu don't go there. Tolonda shadow government sigironze nakyo kiba kimenya obuvunaanyizibwa naye kiba tekimenyese mateeka. Okusalawo bw'aba ssemateeka alagira nti munaalondanga shadow cabinet ate mutalonda ate oli ogamba nti gwe leader opposition kyegendi byonna byampuna ogamba gavumenti eri si gavumenti yabba ate ekyokubiri ffe banakola batya tugenda kukabanja ojegedde era omusajja tajja kulayira ate buna kikayemu n'otambula n'oyingira wali ate bw'omala okulayiza n'omala n'okukola gavumenti yale ati sijagenda kubeera mu State of the National Address tuli mu katemba tabangawo semwogerere ku mulembe gw'Obote waliwo era balina endowooza bwe tyaga no bwe kiba nti bwe kityo twakkiriza twayingira omuzannyo guno amateeka gagamba gatya ffe tugenda okukola okuba baliida baki opposition n'atwala abantu be mu gavumenti Obote gye yali akola ki ng'akkiriza mu butongole anti yeenyigiramu ekyo bwe twekikola okiganirawo wano nga sijja kwesimbawo nze mu Democratic Party nga bamaze okuleeta gundi delegates conference ey'ekivandulo mwali emifaliso gya UPDF bino si bya DP ate nze ngamba ndi wa DP sijja genda Mbale emanya sebo genda wakiri obeerewo era Sebagala n'agamba nze kale nja kwerekera mawo era bwe yagenda n'agenda mazina g'enkima kyatuukawo kyali kyekyo nze ate agendayo omuvunaana ki mu bufunze gwe wali tosuubira baludda luvuganya bonna ku participatinga mu kalulu ke batakkirizaamu justice bwe baparticipatinga bakkirize ebivaayo funga zipu. Why? Once you participate ngaze bwe na participating awo ne Lubaga kitegeeza nti ekivaamu wetegeeza okikkiriza ngenda kubeera nakyo ne roles abalonzi ze banampa ngenda kuzikkiriza. Katono nnyo tugenda kuwummulamu tukyatunulira nsonga y'abannaffe ab'oludda oluvuganya batuuseewa bali ku ki batuusizaawa pulaani yaabwe eya struggle bakituuma struggle okukyusa buyinza obwa gavumenti yaffe mu mirembe